kazibu nnyo era kazibu nnyo ku ffe abalwanyisa ekirwadde kimu ekyatutte Evelyn. Tuwulira nnyo tuli broken naye tusaba Mukama ayongere otutunyweza. Ebya Evelyn bibadde bingi, abadde alina omukwano ogutalina simanyi bwe nsobola okukinyonnyola mu Luganda naye ogutalina ng'akajanja nga bw'ayagala ayagalira ddala. Twamitinga Evelyn omwaka gumu n'ekitundu emabega n'afuuka family yaffe nga Kirudu dialysis patients ne tumwagala n'atwagala. First time namusanga n'abaana be babiri, Fred ne mukwano gwo Isaac. Naye bamubeereddewo. Twagala kwebaza mwenna ababadde mu bulamu bwa Evelyn nga jjajjaba ekino ekirwadde. Kidney failure kino kirwadde kiri second expensively okukitreatinga. Kya bbeeyi nnyo okusingira dialysis gy'abaddeko nga yeetaaga ssente, naye Evelyn tabulwanga ssente olw'abantu abamubeereddewo ab'omu industry. Twagala kwebaza abayimbi, twagala kwebaza abannakatemba, twagala kwebaza abazanyi ba firimu, ate bangi tubadde tubalaba. Nze mbadde mbalaba kubanga buli bwabadde mu ddwaliro nga wendi mbadde mbalaba, sisobola kwogera ntono n'ono, naye twagala kubeebaza olw'omubeererawo. Emabegaawo twali tugamba nti buli omu yeetaaga nsereko, naye buli omu ndowooza yeetaaga Isaac mu bulamu bwe. Isaac simanyi waali, abadde mukwano gwa mwana wa Evelyn ng'ali so close nga mu buli kimu. Eva abadde mukyala naye nga jjanjaba abaana abavubuka abalenzi. Twagala kumwebaza, twagala kwebaza Fred for being strong for the mom. Njagala kwogera ku kirwadde ky'ensigo. Bubonere ki bw'omanya nti olina ekirwadde ky'ensigo? Kubanga emirundi emingi wogenda okitegeera nga kigenze wala ng'oli ku stage esembayo eya dialysis. Bw'oba olina sukaali making sure nti okebera ku bulwadde bw'ensigo at least emirundi 3 mu mwaka. Bw'oba olina sukaali, bw'oba olina pressure, omukyala bw'oba olina olubuto, genda mu ddwaliro bakebere pressure wo, bakebere n'ensigo zo, kubanga pressure ejja olw'olubuto etera okwonoona ensigo. Bw'oba olina stress, tugezeeko tumanyi ensi etuwuubawuuba n'olya stress eyagala kutta, naye the moment you're stressed ensigo naye ba stress netandika okulwala. Obubonero ky'obulala bw'olaba kasita otandika kuzimbazimba ebigere, kwebaka bubi, kussa bubi, omusaayi gukendedde n'ebintu ebirala byonna, anxiety gy'owulira, gendako olaba omusawo omukugu ow'ensigo. Ate togenda ku bulwaliro obutonotono kubanga ekyuma ekikebera ensigo oba ekikola chemistry amalwaliro amatono tegabirina. Genda mu ddwaliro eddene, genda Mulago, genda Kirudu, genda Masaka referral, genda Hoima, genda referral hospitals ze zirina ebyuma ebyo ebikola chemistry n'ebikebera ensigo. Otherwise njagala beebaza ndabye nnyo Dr. Bosa, mulabye nnyo Eve ng'olwana naye, mwebale nnyo okumubeererawo, mwebale nnyo. Teri kintu ekiruma omulwadde w'ensigo bw'aba alina abantu abatamusupporting, especially financial, kubanga sente zo ziba zeetaagisa. Buli bwagenda ku kyuma emirundi 2 mu week abadde aspendinga sente ezisukka ku mitwalo 2. So bw'obazamu emirundi 2 gye mitwalo 4, omuntu ne bw'oba otya tosobola kumalako. Ku dialysis Evelyn gy'aluddeko emyaka nga 3 ena, ne bw'oba olina ennyumba ng'ejjudde sente ng'osigadde otuulako sente ezo ziggwawo. Naye twagala kwebaza olw'okumubeererawo n'okubeererawo abalwadde abalala b'ensigo. Evelyn kambabuulire, there is a time Eve bwe yatandika okwevaako ng'omuntu n'asaasira abalwadde abalala, nga buli kyafuna ekitono ajja nakyo ku ddwaliro n'awaayo omulala, n'agulira omulala plasita, n'agulira omulala eddagala. Laavu ng'eyo ya Eve tejja kusangika mu balwadde abalala. Naye byonna tubyebaliza Mukama. Twebaza maama we abadde amubeererawo most of the times Kirudu, ng'adduka ng'abeerawo, netugamba Eve atabuse. Eve abadde mukazi mugumu nti ne bw'olaba nti shuwale leero tagenda buzibya, Eve addawo n'akuzaamu amaanyi ate n'avaawo. Nze mbadde muyita Evelyn owakabi, ngamba owakabi ogamba oti, agamba I'm fine. Ne bw'olaba nti tali fine, ne mashini ne bwe ziraga nti tali fine, Eve ng'asigala ali fine. Atuyigiriza obuvumo obwo, atuyigiriza okwesiga Omukama, ng'akubira pastor we. I want to thank the pastor bw'aba ali around. Eve ng'amukubira, bwe tumuteeka ku kyuma akubira pastor, avaako still akubira pastor. Surely abadde mukyala mukkiriza ng'agamba ekiba kibe
but I will leave. Nala kwebaza namwe abadiocese platform mwebale kubeererawo Eve katono n'akanene kebulina abo abantu bangi tuli balwadde b'ensigo tuspendinga nnyo sente naye abamu tebalina n'amaanyi naye abali represented bazze twala kwebaza abasawo abakugu bonna abamutandikako Dr. Sekasa Dr. Karisubula bonna ab'emulago ab'enakasero ab'ettake gyeyagenda twagala kubeebaza omuntu esente teziwangaza muntu naye zimusembezaayo eyandifudde leero n'afenca kubanga afunye obujjanjabi kubanga ifatol obujjanjabi bwina amateeka Evelyn yatuuka ku bujjanjabi obusembayo n'afuluma neggwanga naye kufa abatasobola kufuluma what can we do twekuume nga bukyali tukyuse ku ndya yaffe bw'oba osobola tuusa ku ndyayo envendirwa zongerwe nnyo ku suwaani okusinga amasavu n'emyenge n'essigala tukendezeeko kubanga si buli omuntu asobola okugenda India oba Turkey ekirala tula gavumenti twagala gyebaza bwegezezaako okukola kuteeka dialysis Lira babawadde Mbale babawadde Mbalala babawadde naye n'ebitundu ebirala ng'emasaka abantu baleke kuva emasaka okujja ekiruddu omusajja n'anyini maka bw'ava mu famire ye n'agenda ekiruddu aba alaba nti alinga afudde so singa ebyuma ebyo biri masaka bandibadde bagendayo singa biri Hoima ab'ehoima ne basigala Hoima abaaluwa n'awalala wonna otherwise njagala beebaza twongera obbasaasira mwongera otusabira kubanga ffe twamenyese luno lulina olinga olutalo bw'olaba bakubya akusemberedde nawe oyongera oluusi okusembera emabega naye abanyarwanda bo bagamba muyigirane this is like okusembera kumpi tulinga ku kafoomu ekirwadde kitumalawo mwongera otusabira naffe twongera obbasabira Fred we are with you in this nyongera okwebaza for standing with mommy ate webale nnyo okubeera omwana omulungi tuli mwana muwala but you've stood there for your mom. I know Evelyn is resting pain ene ebadde nyingi leero omutwe n'olumu obulumi n'enjala nezituuka okukuluma Evelyn has rested nze kyemanyi nyongera omusabira twongera obbasabira emirembe naffe twongera okuguma nti Katonda oyo nga bwali omulamu wande tuli musangayo mbeebaza nnyo Ssaabasajja Kabaka awangaale Katonda oli maama kyenzijukira mukyalo nambulako Evelyn yamundaga naawe oli mulwadde wa nsigo ya ndi mulwadde wa nsigo ate ndwanyisa obulwadde bw'ensigo mu December ngenda India tukyuse eyange banendoza jabutegeeragane nga bw'omula bwafaanana ensigo emuluma tolina kumala kogga oba kusiiwuuka oba kuddugala nnyo okusobola okulwala ensigo tosobola kimanya until especially emyaka emito toyanguwa kimanya ogenda okitegeera nga kyagenze era mu December ngenda tukyuse eyange banteekemu endala lwaki yamanya mangu ensigo emuluma ensonga ki ekyayinza okutereera weewaawo maama webale nnyo webale ddala bana esebo okulukaekatugambye tweyanziza nnyo tweyanzege amanya gange bampita Senajja Gigyone abasinga ku ddwaliro bampita Kojja ndi Kojja era neibiri yadde ampitanga Kojja awayiromoke kati we nasemba omulaba ku Sunday nakeera ono yali monita waffe n'agenda genyumba kunkwasa nenkera nembuza omusawo sawa mmeka abaana bali bandi bize bagala kumanya sawa ze bajja ne mbagamba sawa zaffe zabulidde nenteeka nembaga saa 11 nembeera ku 9 enkuli sawa netonya sawa 8 nga nyingi nelooza nti etonye mpaka kiruddu bwe yakya ku sawa 10 nennenya akapiki ndotuuka enalukolongo enkuba yakomyawo nenyambwa ngenda otuuka ekiruddu ku 8 abantu webali nenzija nembongakwayo ondi oyo nganda gusitoli kyolyoki ngamba bakwanguye bakuteekeko kati awo nzinga nkyetala nina munaye bamwita Ali ninamba musawo anti nze ne Ali ffe tusembayo nga bulijjo leka tweddira eri mu kisenge kati nenkomawo ko bwendi nsanga musawo nga jjeeko bagwa akasaayi nakawummula enjayizaaka namugamba kadduse kuki kadduse wansi bakebere CBC bwe bungi bw'omusaayi nemugamba katwala leero totwala mu kyabwereere twala mu kyaki twala mu kya ssente tenadde ndi awo
neba sekaliri nindo Omusawo aza kanajja nangamba kojja wange mama agambye soko tuweeyo ku ssente oba oyinamu okole ki okoleka CBC sente zaffe ziri ku byuma konze nkwata ssente nemuwa nduka mukimalirize terembeera eno ku gundi yange kati nagenza ogira mpisaawo essaawa ndaba nzi nina okusembayo okuvaako mbuuza bano abalenzi bano abaana babeera nankuwadde Evelyn abadde nga abaleetangako babuuza mumaze nti nga temugenda atulinda era gwatugambye tumulinde konze abuzaayo ki kyabuza eddakiika 5 nemugamba tekisoboka naawe nze nga mbuzaayo 2 ate ongamba abuzaayo 5 nangamba kyekyo kate tobedde mutawanya kate takabeera wano abamu tuli baku mikono ate abadde akozesa kateta kabeera wano kati olwamaze nenvaayo nenzikirira ku ssaawa nga 7 nenfuna akakomando nenkomawo waggulu nemusanga ngaaze okusa nampita kojja thank you very much nga atofaayo kabakutereze ngenda omutunuulira abamutaddeko ka drip konze ka drip kaki konze wana kaki ka glucose konze glucose akuzaamu ku maanyi zigenda mu ssaawa 8 neneebaka kati nzuuka 12 tandika okulaba bu message ku kiguruupu kisoboka kitya omuntu gwe nabadde njogera naye naneebaza na bulungi paka wani Isaac yataddeyo kati tumanya nti tewali kyakola naye bebaza nnyo mwenna abazze mwebale nnyo mwebali eddala ono munnawe bamuyita Kirumira Henry naye mulwadde ono yajjanjaba Kirumira bwefe olumu tetugenda nabajjanjabi kubanga ebintu bya bbeeyi omujjanjabi olina omupakira olina alya kyayagala talya kyoyagala kitegeera wakuvaako olina omuwayo kasente kati olumu tubeera n'omwana ate n'abeera ng'atulabirira ffe abalwadde nga 5 badde oli adde buwembo so naye tumwebaza ebirungi byatukolera amina mukama bakumire mawulire ago ganaku naye katwongere okusabira Evelyn katwongere okusabira abalwadde b'ensigo bwe twatutegeeza ekivulo ekyali ku muganzi bazza nejjukira mwena tweyama Evelyn nange netweyama nti twefuule bambasada nga terina abutuwadde ab'obulwadde bw'ensigo kubanga twali tukutegedde nyo obutuli abantu abo kizibu basanga mukuba nomanya nti ensigo zibaluma naye kitegeeza naffe mulimu abalwadde b'ensigo naye tetunnamanya so tugende tukole ki twekebeze nga tekinaba kuwasemenga nina ekintu kyesigenda kwerabira mu lugendo lwaffe olw'okujjanjaba Evelyn ensigo bwe twakuba omulanga tibadde twetaaga okutuyamba ensigo zituluma asobola otuwa ensigo ajje alina amagezi gonna awakasente ajje twafuna abantu bangi abajja gye tuli mwabo bajjiramu abajja n'essaala okutusabira abalala bajja n'eddagala okutujjanjaba abalala bajja ne kashi ate abamu bajja babbi mubajja nga babbi waliwo omukyalo mubajja tulemerako nnyo tugenda bajjanjaba nebongera akasente zebongera nyingi bali mu $8 ivi nangamba paze ebisijja bisobola sisiine ezo sente naye batulemerako nebatulemerako emyezi ng'ena paka nebangamba posa tuyambe litule Evelyn tulina eddagala lyaffe liva China naye tetugenda mukolerako bwereere kitumwetaagamu kimu yatufunira abantu ng'awonye kubanga engeri gy'ensi yona gyemaiti mulwadde wansigo bwanaagamba nti bano bebanzijjanjabye tujja kufuna abantu bangi nemugamba Eve tuli bababi nnyo omuntu avudde mu $8 n'agamba akukolerako bwereere n'ogaana no tugende nga tugenda ekizimbe kiri ekamwokye kyamaanyi nnyo nga tuukayo nga bakebera Evelyn bamala omukebera nga bagamba naye katukeberemu otomanya nga bankebera bansangamu endwadde 3 nze bwebansangamu endwadde 3 Evelyn oba alina nga 2 yalina endwadde nyingi nnyo kati baŋŋamba tugenda kubajjanjabira bwereere naye
sente zino ne batubuulira nti Evelyn singa twadde okujjako sente zandibadde obukadde nga 17 ate eggulu zandibadde obukadde 6 naye tugenda kubajjanjala twetuumye eddagala nene nnyo ne batuwa n'eri flashing olubuto kulo twasula wamu ne Evelyn nga tudduka mu toilet nga wakwata no nekwata lino buli dakiika totegera toilet ng'olubuto nga flashing kisu kyali kibi nnyo bwe tumala okulya eddagala ly'abantu abo mu nnaku nga 3 ezaddako nebatukubira amasimu abaayi nga temutusindikira abantu ne tubagamba tulina kumala kuwona mwatugamba tusooke tuwone nekusubiza Evelyn mu wiiki emu ajja kuba avudde ku dialysis tuli mu wiiki bbiri ne bakuba ku dialysis kati mutusaba mutya ssente tooza byakusaaga ne baddamu ne bakuba amasimu naniko n'okuyomba mba ndi awo nayisewo za wiiki nga 3 ng'omusajja omu ankubira essimu mwami Musa ati tukwetaaga wano tulina ebintu bya Evelyn kukamba road tweyanza biki tulinawo sente twekuŋŋanyizaamu twagala kuzikuwa ozimutwalireko ngalinnya boda ekisinde neŋŋeyano ne ssente bwe nagenda okulona ssente bwentuuka ebaŋŋamba sebo mwabba mwene Evelyn mwabba eddagala bw'obanja milioni 17 Evelyn 27 kyankola bubi nnyo ne bagamba ani ne bantwala mu kapoliisi awo ne banteekayo byali biwanvu kyenakola nempita Evelyn olwo bategesa abamawulire awo nti batutiisetiise ne bagamba no gyetujja kukinyonyola so tugezazaako balagako nti tutuuseeko n'eyo mu mbeera y'okuyambibwa tetwagala naawe otuukeeyo kubanga abantu bangi bakyajja era bajja kujja okwagala okuyamba naye nga olugendo lwali wanvu mukkirize tuyaniriza abantu bano